Ladies and gentlemen, bulijjo webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Kaakati ndeese ebigambo by'omubaka amanyiddwa nga Honorable Luttamaguzi Ssemakula. Omusajja ono y'omu ku bannankyukakyuka abeewuunyisizza abantu. Omusajja ono basinga obungi bamulabanga ali mu kibiina ekya National Unity Platform, wabula nga Honorable Luttamaguzi akyali mu kibiina ekya DP, wabula DP takyagenda mu maaso na activity zaabwe. Omusajja yazaalibwa ngenda kusomeza 25 December 1979. Paulson Kasana Ssemakula Luttamaguzi agenze maaso n'okwongera okusomesa Mathias Mpuuga ne bannaabwe naddala ku ebyo byowulira ebigenda maaso bye tuzzenga tukuwa wano ku mukutu ogwa Red TV. Waliwo ennongoosereza Mathias Mpuuga n'akabinja ke ze baagala okubeera nga baleeta mu constitution y'eggwanga erya Uganda naddala mu parliament eyo, nga bano beerimbise. Jjukira bonna bali basatu. Omu agamba nti ye aleeta electoral reforms, ono nga si mulala ye Mathias Mpuuga, nti mu ngeri okulonda gye kukonda kitingibwamu wabeewo ebikyuka. Honorable Luttamaguzi Ssemakula amwambalidde n'amutegeeza ssebo kyovuga tukiraba era ne gwokolera tumumanyi tetugenda kubeera nga tukuleka. Ennongoosereza zino nga zinaaleetebwa mu parliament, akulira oludda oluvuganya Joel Ssennyonyi azireeta bw'abanga ava ku ludda oluvuganya mu buli ngeri yonna. Ono alina okumwebuuzaako kubanga yabeera mukama we. Kakati Mathias Mpuuga okuva we yatandika bino atannaba kubanga yeebuuza ku leader of opposition, era Joel Ssennyonyi tannaba kubanga ayingira mu nsonga zino. Kino nno kye kitanudde Honorable Luttamaguzi nga bw'ogenda okuwulira mu katambi. Era Luttamaguzi bw'abadde annyonnyola agasseeko nti ne General Yoweri Kaguta Museveni singa si musajja ono amanyiddwa nga Mathias Mpuuga n'abasajja abalala bano abazze bakola emivuyo gyabwe, abazze beerimbika mu opposition, ekyamazima omusajja abadde tasobola kufuga Uganda eggwanga emyaka gino gyonna. Luttamaguzi agamba nti ekiyambyeko Museveni okubeera nga asobodde okufuga emyaka gino gyonna be bano abasajja bazze nga akozesa okulaba nga bamuyambako okuyisaawo ebibye. Bano Uganda nga balowooza nti ddala bali ku ludda luvuganya, bali ku opposition, kumbe bo bali comfortable okubeera obubeezi ku opposition, so tebali mu mbeera ya kukyusa buyinza, nti era bo n'ebyokutwala entebe tobibagamba. Bo ensonga esinga obukulu kubeera bubeezi ku opposition. Kugambye Honorable Luttamaguzi Ssemakula tannaba kubanga ajoyininga ekibiina ekya National Unity Platform, wabula nga gye buvuddeko awo yavaayo n'alangirira n'ategeeza nti essaawa yonna mu kalulu akaddako aka 2026 temumusuubira kubeera walala wonna. Agenda kuba mubaka, agenda kuba memba w'ekibiina ekya National Unity Platform, ate era nga kimanyiddwa nti kwabo ababaka abaliyo y'omu ku abo abali ku shuwa diiru nti essaawa yonna abantu b'e Nakaseke South tebasobola kubeera nga tebamuzzaayo olw'ebyo byakola, ebyo byazaakola n'embeera nga bwetambula ku ground. Honorable Paulson Kasana Luttamaguzi ayabadde ku mukutu ogumu oluvannyuma lw'ensonga za Mathias Mpuuga okutambula nga balaga nti bali mu kubanga baleeta nnongoosereza mu parliament, naye nga bwe nkugambye abaleeta ennongoosereza zino bonna Honorable Luttamaguzi Ssemakula abagasse kakota n'ategeeza eggwanga nti bano tebabalimba, nti ddala bali mu kukolera muntu wa wansi. Bano balina omuntu gwe bakolera era ffenna gwe tumanyi. Jjukira twakuwa Nobert Mao ng'aleeta electoral reforms, era nga mu byaleeta twagezaako okubeera nga tubikunnyonnyola. Mulimu okubeera nga ebisanja ku kkomo, ekkomo ku bisanja omukulembeze w'eggwanga kw'alina okufugira nga bikomawo, ate nga parliament yemu ye yabijjawo. Mulimu okubeera nga parliament yeronda president, nga gwe omuntu wa bulijjo tokyasobola kulonda president. Byebimu ku Mao byaleeta. Mulimu okubeera nga bawoman MP ababaka abakyala abakiikirira districts nga babeera bakoma ku bisanja 2 nabo. Bino nno nabyo era Nobert Mao byebiri mu nsonga ze. Kati ebbago oba ennongoosereza Mathias Mpuuga yiza ayagala okuleeta era nazo tezaawukanako na zino, nga ye mu byampuuga ku ebyo byenkumenyedde ye agattako bino nti abasibe babeere nga balonda, n'abantu bannayuganda bali mu diaspora nabo babeere nga balonda. Kati bannayuganda bamubuuza kuva ddi ng'ebyo byebizibu bya bannayuganda, era bwe twogerera oluvannyuma lw'ebibuuzo ebyo ebingi. Honorable Paulson Kasana Luttamaguzi njagala nkuwa akatambi owulire engeri gy'alumbyemu Mathias Mpuuga amubuuzizza, weebuuzizzaako ku mukamaawo Right Honorable Joel Ssennyonyi. Kanzije n'akatambi ka Luttamaguzi nga mmaze okugyawo akalango kano.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Museveni alifuze eggwanga lino emyaka 40. Obubinja buno bwe buzze bumukuumirawo nemwe nga bwabateekerawo kateni nga mutya n'okubwogerako. Abamu bubawa ebyokulya, abalala mu butya musibayi wa kitiibwa. Nze namubuuza ow'ekitiibwa ani yakikuwa. Maze kubeebuuza. Museveni alifuze eggwanga lino emyaka 40. Obubinja buno bwe buzze bumukuumirawo nemwe nga bwabateekerawo kateni nga mutya n'okubwogerako. Abamu bubawa ebyokulya, abalala mu butya musibayi wa kitiibwa. Nze namubuuza ow'ekitiibwa ani yakikuwa. Maze kubeebuuzaako nga Shadow Cabinet. Taneebuuzaako ne leader of opposition mukama we the right honorable Joel Lusenyonyi. Nze ntuula mu Shadow Cabinet. Twamulinda teyajjayo. Aleeta zaaniza. Anti kati aleeta z'abakama abo abamutuma. Golooza bakubadde mwe abasajja bano baludde, abasajja bano ate yamutumye wankugambye ne Nuupu ajogerera bikikirike lulina ulidde avuma president wa NUP Jagulanyi ngwabo bava mu bidongo ne tuseka ne tugamba atakulaba bo wali mu kibiina kye kya DP walina yakafoko na mu parliament eriye yali akulaba terife balutama bisu wali ba shadow minister ne omusajja akusitudde je wava n'enfuufu yo akutadde mu bifo ebyenjawulo atotandise ku movement yali mu bidongo kakati abo bonna tuze tubalaba nefe tetubanenya kubanga batumalira obudde bungi ebiseera ebisinga bagenda kujja bakola ekintu nga basuubira reaction zaffe nenga tufe tukontinuinga nkugambye nti Mpuuga tagendangako wa leader of opposition yadde okusinkana Shadow Cabinet naye agamba byaleeta mbwakiikira luyi lwaki luyi opposition. Kati ffe tumubuuza ebyani yabikutumye kubanga ffe tumulaba entambula ye, tumulaba n'abamuli emabega, tumulaba ne stage ze zonna zakoza nga tumugamba nti tuli balongooseemukko totuyita bali abedda be muzze muzannyira ku bwongo nga mukuuma statusiko y'omukulu ono afuga. Era mu budde buno twamugambye mugambani Mpuuga mwami Mpuuga Honorable Mpuuga nti ennongoosereza ezo bw'oba oyagala zifune ekinyusi sooka ojje wa mukamaawo Joel Lusenyonyi naffe nga Shadow Cabinet tukusisinkane. Oyinza okujegewaza bano abali eno nti oliwo ku lwabwe naye nga ffe tumanyi gw'oliko ky'ovuga nga bwe muzze mu bivuga gw'olowooza Museveni alifuze eggwanga lino emyaka 40. Obubinja buno bwe buzze bumukuumirawo nemwe nga bwabateekerawo kateni nga mutya n'okubwogerako. Abamu bubawa ebyokulya, abalala mu butya musibayi wa kitiibwa. Nze namubuuza ow'ekitiibwa ani yakikuwa.